po jako akawuwo. Ababaka abatuula kakiiko ka Paalamenti akalwanirira eddembe ly'abakyala akamanyiddwa nga Uganda Women Parliamentary Association UWOPA nga bakyali mu kaweefube ow'okulwanyisa ebikolwa eby'okutulugunya eddembe ly'abakyala wamu n'abaana b'obuwala nga bayambibwako ekitongole ky'amawanga amagatte eky'abakyala ki UN Women bongedde okusansanya amawulire gano eri abantu okulaba nga ebikolwa by'okutulugunya abakyala wamu n'omwana omuwala bigwawo. Twetaaga economic empowerment mu business baffe bwe tukola tulabe nti tweyongerawoko weewaawo n'ebyokwerinda nga nabyo byeyongeddemu. Bano olunaku olwaleero babadde mu katale Nakawa gye babangulidde abantu ku mateeka omuli n'ago agali mu Paalamenti agakyakubaganyizibwako ebirowoozo okulaba nga abakyala n'abaana b'obuwala bakoma okutulugunyizibwa. Kuba abantu b'akatale ebiseera ebisinga basuulibwa emabega tubalaba nga abantu abawansi nga ate be basinga okulumwa n'okunyigirizibwa. Abakulembeze mu kitundu kino baloopedde ababaka bano okusoomoozebwa okw'enjawulo abakyala kwe bayitamu naddala abo abakola emirimu egya wansi. Kati kubamu akafaananyi ng'onyigirizibwa bwoti n'akasenteko n'otuuka ewaka ne bakakutwalako tokaganyiddwamu olumu nga n'abaana baffe tebakifunyeemu. Abaami abakuba abakyala baabwe ennaku zino n'abakyala bakuba abaami abamu. Kyokka bano basabye abakyala wamu n'abaana b'obuwala okukomya okusirikanga singa bafuna okusoomoozebwa bakutwale mu b'obuyinza oba mu abo ababasingako. So tugezaako okukola kampeyini eno nti eddoboozi tututeeke wamu banage twogere ffe abamu eddoboozi lyaffe eritutaasa mu bintu bino n'abaami bammwe ababakaka akaboozi n'abaami abali eyo nga mutudde naye nga bakuba kibooko mu nju omwo. Ababaka bano basabye abaami bulijjo okufuba okuyambako bakyala baabwe nga bayita naddala mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa wamu n'okuteesa kiyambeko mu kwewala obutabanguko bw'omu maka. Sente ozikoze naye buteeka ku mmeeza buli omu akole nga bw'asobola n'omwami akole naye tubeere nga tuteesa omukyala akole n'omwami akole esente tuzise ku mmeeza sente z'amaka. Omwana wojja naye n'omuleka mu ddekeya kasita oba ng'okola mu katale kano n'abeeramu ng'ate tosasudde n'obeera nga emirembe eba n'omutima gukuli wamu. Omubaka Mbwateekamu Agafa nga naye atuula kakiiko kano avumiridde ekikolwa ky'abaami abasuulirira obuvunaanyizibwa wamu n'abo abakaka abakyala omukwano ng'ebimu ku bisibye obutabanguko mu maka. Twagenza okukizuula nti abasajja abamu ffe tuvaako obutabanguko ng'abakyala tukwata bakwate. Omukyala agenda kuzukuka mu tulo nga mashini yayingidde dda. Naye nga teri kutegeka omukyala ava mu tulo. Bano basomesezza eddembe ly'abakyala lye balina olw'ensonga nti bingi ku ebyo abaami bye bakola nga n'abakyala babisobola n'olwekyo nga tebasaanye kutulugunyizibwa. We are capable of doing the same work. We are capable of doing the same work. And we are capable of acquiring the same work. Right now a woman can build a house. Right now a man can build a house. Omubaka Monica Modingi ngono yaddamu okwanjula ebbago ku tteeka ly'okkabasanyizibwa mu bikolwa eby'omukwano mu Paalamenti asomesezza abantu ku mateeka ag'enjawulo agali mu Paalamenti nga gano gakyakubaganyizibwako ebirowoozo n'okwebuuza ku bantu okulaba nga ebikolwa by'okutyoboola eddembe ly'obuntu biggwawo. Waliwo ffe bannanga ab'omu bitale wano omukyala ayitawo ng'okwata akabina omukyala akwatako nabbira ono ali gifted by nature. Lucy bw'aba ayitawo ng'olaba kwegamba n'ogamba nti nabbira awo etteeka ligenda kutandika okubakwatako oba n'omuweereza obugambo gamba obwo. Abasuubuzi mu katale kano ko n'abatuuze beebazizza ababaka bano olw'omulimu gwe bakoze wamu n'abakyala okubaloopera ebyo bye bayitamu. Naye kaakati
omukyala ali ababaami ogenda mu woofiisi tekimugana kutambula kumpi ng'ali bwereere ate n'alaga nti ali very smart ali proud ogenda notunuulira wano maama taata n'abaana naye nga maama ayambadde kamukoma eno n'omwana bw'atyo n'amutema bw'ati n'ogamba bannange bikkako nekakuweereze maama ebintu kyokka b'abaami nabo beewozezzaako nga bategeezanga obuzibu obumu abakyala bwe babwenoonyeza. Obujulizi bw'abantu babiri etteeka likkiriza okujja poliisi nemulompa nga tuwona omuwala ayaganya akapiira nga nje nawe bwemukkiriza okundoopa nga nange nani okukozesa akapiira. Abakyala oba abawala be batusikiriza okubateekako domestic violence lwaki n'obwabanga muzeeyi ng'akaddiye omukazi tosobola kumuyita mu maaso ng'oli muwala oyambadde kasikata kakoma wano n'atakutunuulira. Ndi Barbara Nabukenya ne David Sebugwawo ku lwa ABS Television. Naye n'enkoko zitusinga amagezi kubanga enkoko owuliriza etegeka n'esaba bulungi nnyo bannaye muganda ogamba kigenda kukugulira half slip awo n'eryoka n'egiteeka mu muuto.